obwesigwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kituufu buli ekyesukkiza kibaako nekikinafuya. Kale nange eri ekiyimbiro lino litera nnyo okunafuya kana akalebettusi buli nkya era nga bulijjo mukimanyi nti n'ebidandi ekibinafuya kyekyo ekiyitibwa ekibambulira mwabamu mukyeyitira ekiyinja kino kyova olaba bamu batera okugamba nti ogudde ku kyokya naye nga kyekyo ebigambo ebyo ebitutuusiza wano okugamba nti oyo gwe bawa ebirungi atera nnyo okusiima kyova olaba oyo afunye ebiruŋŋamu akeera nnyo omufumu okumutegeeza nti owa eggulo byatodde atandikira awo ate okuddamu okusuula ensimbi abeeko ebirala byalengera. Bannanga abange emmwe ate bingi biki byenyinza okwogera ku mmwe okuggyako okubasiima obusiimi mwabatera n'okusimba ensimu mu biruuta mu nsoza nnyinimu ate ne mubaako engeri gye mulindirira gano gamale okuyita mulyoke mweyongere mu maaso n'olubimbi. Ebigambo byebyo nze kwe kusooka okubawuliza era nga mbeebaza buli muntu ku mutala kwa butamira. Nze muzzukulu wa Butesaasire Bukasa Butambala Kalondoozi Ssembajjwe Alfred nkolo z'akamwa era nsookere ku ngabo y'Abaganda okubalamusaako abange ne mwasuze mutya. Mwe abasuze mu kabyembwa eryo nno ssanyu ate mwe abasuze mu wuuwuuta ebirezi bw'ojja nti muwuuwuuta lutoowooko mwe byammwe bibi musaana kusabira kyenva mbasaasira mu ngeri gye mwerimu. Bannange ebyo kebiwedde kekana akaseera okubabuulira nti ekigaaga bwe kirwawo kiyinza okufuuka ekifo empewo. Kati naawo nange kaneeteeketeeka okusumula ennanga y'ettama kubanga ddala olutamba amaze okulukwata. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty. Tofune Ugachick sumakaya sana. Ugachick sumekaya woma. Ugachick kasofune tuta. Ugachick supayasinga. Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kale nsookedde ku New Vision n'ebyakeseza enkyaleero. Vision yakulembeza amawulire mangi naye era entemyo etandikidde ku kalisoliso wa gavumenti agambye nti yeetaaga abawabi obulya ddala 13 bano bagende maaso okulaba nga baggusa emisango egyo gavumenti gy'ebeera ekulembeza okulaba nga gina okugguka. 13 be beetaagibwa Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo ebigambo bino bimwolekedde okulaba nga yakulemberamu enteekateeka eno naye raba wansi wa yafesi ya kalisoliso wa gavumenti we wali ebigambo ebifaananye bwe bityo nti emisango girabika ng'egifuuse mingi kakano gyetaaga okufunayo abawabi abawera kino kisobole okugguka. Kati wano era mu New Vision ku mugukiro ne bakulaga nti gavumenti eweze n'okugoba obukiiko obw'ensonga z'ettaka ku disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga lino nti waliwo empisa we zisiiwuuka waliwo emirimu gye gikolebwa mu ngeri ey'amagolonju ate era waliwo n'ebikolwa ebimu ebirabikira nti ababibeeramu balabika nga abatali bakugu. Omuko gw'okusatu wano mu New Vision gwe guleese ensonga eyo na wana district ezirimu ensonga eyo n'ekiyinza okuba nga districts zonna okwetoola eggwanga lino. Wano mu New Vision ku mugukiro ne bakulaga nti bamafiya bwe balabika nga abasokoola ensimbi era abazaagala ennyo eza NSSF. Ekitavu ky'omukozi mu ggwanga muno kirabika ng'ekisokoolwa buli kaseera. Abaka ba palamenti boogedde ensonga eyo ng'era balina gye bagiralaamiriza nti abaluvu nga bayitiridde nnyo nga bana baluvu embuto zaatigimbuka dda naye ate ensimbi zo bazaagala lutali luno. Ani ayogedde ebigambo ebyo mubaka kinaki wano munda ku muko gw'omusanvu we wali ensonga eno ng'ereeteddwa. Ebirala bye bakuleetedde bibino bizze okukubira ng'MCA Sempa ne bakulaga nti akakiiko akavunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga aka National Council for Higher Education kalabika nga akongezaayo sale ogw'okulaba nga amatendekero aga university geewandiisa okufuna ekiyitibwa Chata ye yeetaagisa wano mu Uganda okusinziira ku bakungu bagamba nti tewali university tewali ttendekero lya waggulu nnyo sejjigirizo lijja kukola nga terina chata. Kakati boko kwongerayo ensalo nti oba oliawo abakulembeze ba university banaabaako engeri gye batuuka mu kitongole kino okubatunuulya engeri gye baweerezaamu olw'emirimu gitambule kalaggalaga. Kakati ebuziba ginyingidde biki ebiri wano ebuziba ensonga eri ediringana ku bukiiko obwo obuyitibwa district land boards obwagobeddwa mu districts ez'enjawulo. Basinzide ku nsonga ki? Batunulidde ki? Ababaka bagamba nti alipoota ey'omulamuzi Catherine Bamugemereire gye batunulidde nnyo nga bagenda okugoba obukiiko buno buveewo buleme kuddamu kukola mirimu olw'ensonga nti bukola mu ngeri yantudde ttu. Katono munda ne bakulaga nti bamafiya baabano abasokola ensimbi y'omusolo wali mu kitavu ekya gavumenti kya NSSF. Bakulaza akakiiko ka palamenti akatunulidde ensonga eno nga kabuuza ebibuuzo kajoji naye nga n'abaddamu babyanukira mu ngeri ya kisaazi. Kale wano munda ensonga ne zigenda nga zijja ziwera bakulaze nti guli omusango gw'okujooga ogw'okaka omukazi akekinyi eri mu bitundu eby'embaale mbwerabika nga gavumenti yaguzanyiddemu
kati wuyo naberuberu ayina engeri gye yayise bw'atyo ku Lusebenju n'awunguka ng'omukopi okakana ng'ali mitala w'amawanga. Omukyayina ono bwe boogerako wano ensonga yeereeteddwa wano ku muko ogw'ekkumi. Kakati ne bakulaga ku nsisinkano eyabaddewo eri ono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tiyasisinkanyeemu akulembera ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Robert Sentamu. Bayogedde ku nsonga nnyingi naye ensonga ezimu ku ezo ze zireeteddwe wano ne be bakkaanyizzaako nti wabeerewo okuwaŋŋana ekitiibwa wakati w'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lino y'ensonga mommoge ekulembeddemu ebigambo ebyayogeddwa. Wano mu New Vision amawulire gawera naye mukkirize nti n'abawandiisi nabo balina bye bawandiise. Kakati gwe kyojja okukola kuyisaamu birozo olabe ensonga nga bwe zizze. Nkuutedde Daily Monitor ne byakeeseza olwaleero. Monitor asoose ku ki? Atunulizza ki entemyo okukulaga amawulire nga bwe gakedde olwaleero. Monitor akulaza omwami wuuno myaka 64 mbw'ali mu kutambula olugendo oluwanvu oluteresa n'embwa luliko kilometers 460 agende mu bitundu bye mu Kyuni y'ekitigumu alabe nga lunaku luno lwajjana ni lumu alujjukira wamu n'abo abanaabeera mu kitundu ekyo. Nti atambula nandibaddenga emyaka gituludde naye agamba ajja kutuuka. Olugendo lwatambula lulabika ng'oluyinza n'okuzaaza nawolovu akatukutwe naye yagamba ntatidde ajja kutuuka akadde konna. Olunaku olwo kijjukirwe nti gavumenti yaluteekawo lubeerengawo ng'ennaku z'omwezi 16 oguno ogwa February mu guno ogwa Mukutula Nsanja mukisalira bannansi bajjukirenga ebyo ebyakolebwa Bishop Janandumu bwe yali ng'akyassa mu myaka egy'ensanvu. Nti bwe yakwata Ssebugulu ey'okukulembera abakristaayo laba ate Field Marshal Idi Amin Dada bw'amutemula mu ngeri y'ekisaazisaazi. Ebigambo biibyo ebireeteddwa ku nsonga eyo. Wanne bakulaga nti okulondobamu abaana ababa bavudde mu primary ey'omusanvu boolekere secondary mbukugenda maaso kalagalaga eri erugogo. Nti naye waliwo engeri waliwo abasomola waliwo n'abatunulira ekibba kwegamba engeri y'ekibba bigezo kikyavaako abayizi okufuna obubonero obungi kakakano bayinza obutazaala birungi bwe banaatwalibwa mu secondary ez'enjawulo. Bani aboogedde ebigambo ebyo batudde luddawa biki ebikulembedde erugogo byonna bireeteddwa wano mu Daily Monitor ku Mugukiro. Monitor takulekeddeyo nsonga eno ediringana ku bakozi ba gavumenti mbu waliwo akakiiko akaleeteddwa kagenda kutunulira emisaala gy'abakozi ba gavumenti giddemu gyekennenyezebwe. Omukozi wa gavumenti afuna zenkanawa ono afuna ziwa ono awaaki afuna zino byonna bireeteddwa akakiiko kateereddwawo kirabike nga kino kiggumira bulungi. Ne bakulaga nti Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu naye evunaanyizibwa ku nsonga z'ensimbi y'omuyiwa omusolo mbu bonna babadde mu katubagiro mu palamenti buli omu ng'abiteeka ku munne olw'okulemesa eddagala okubeera amalwaliro ga gavumenti. Amalwaliro ga gavumenti googerwako nti ensimbi eziri eyo ensimbi tegafuna naye ate mbu ne National Medical Store nga kyekyo ekitavu ekivunaanyizibwa mu kukuŋŋaanya eddagala mu ggwanga n'okuligaba mbu nakyo kirabikanga ekitafuna nsimbi mu budde okusobola okutta eddagala ligende. Ebigambo ebyo bituusizza Wamunya okubaako kyayogera ko ye nti ekyetaagiswa kwe kulaba ng'eddagala lituuka malwaliro si bino ebyokugula nang'ensonze mu mugomo n'okwerumaluma ng'obwana obw'enjala. Bw'atyo Wamunya bw'agambye. Kakati wano ku Mugukiro gwa Daily Monitor ne bakulaga wuuno alina okwemulugunya kwakola agambye nti mukyala we amwewuunyisa nti buli kaseera abeera amusokaasoka ng'ayogerera bubi ababe nti abazadde atera okubagamba nti babi abamuzaala nti naye ate n'ab'eŋŋanda ze nti nabo babi ekiyitiridde ne yeebuuza nti yeewe abanga mulungi nnyo ekiyitiridde ye ababe bafaanana batya. Ebigambo bibi ne bireeteddwa wano mu Daily Monitor ku Mugukiro. Kakati wano ebuziba amawulire ne galeeta bino ebyaliwo ebya Father Stretcher bwe yajja mu Uganda mu February ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwaka gw'1891 nti baamulindirira eri mu bitundu eby'emunyonyo bw'atyo n'agoba ekyali kimuleese kutambuza njiri ey'obukristu era bw'etyo n'etandika. Ebigambo ebyo byamutuusa okuba omu kw'abo abatandisi ab'ekigo ekitibwa Villa Maria mu bitundu eby'ebuddu. Mujjukira nti yafa mu Juni omwaka 1952 era amawulire gamuwandikako bingi ng'agasinga kwe kumuwaana n'engeri gye yakolamu. Ebigambo ebyo bibino bireeteddwa wano mu Daily Monitor munda mu nsonga z'ebyaliwo. Tojja kulemwa kulaba nsonga eri ediringana ku minisita w'ensonga z'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni nti palamenti emuyise abeeko byayogera ku bigezo by'abayizi abaliko obukosefu ku mubiri abatannaba kufuna bigezo byabwe. Mbwe byava mu bigezo babirinze naye abasinga amaaso ganaatera kulinyirwa mu kkubo nga balinda ebigezo tebirabwako. Ebigambo byonna biwandiikiddwa wano mu Daily Monitor ojja kuyisaamu ebirowoozo ojja kubiraba. Kituufu amaddu tegaggwawo lumu kakati nkute Bukedde ne byakeesezza leero. Bukedde wuuno aleese amawulire agawereko ddala naye asookedde ku lutalo kafunguse mu famire y'owa Sabrina Pub ne baleeta omukazi n'omwana mubeegasse okutwala kitaabwe kiyumba anaagwa. Kale bibino bakugamba bulijjo ebyo bayinza okubikuseera yabyekolera muntu yoze naye kaakano lava mugobaganya baagala okubimusooza.
omukogo okutano gwe guliko omukyala wuno akanudde amaaso alinga akanyonyi akakwatire mu ttooke naye ensonga gy'atunulira ye y'ebyensimbi n'obugagga agamba nti Kafeetete tayinza kugenda bw'atyo ng'ayita mu nkuliza engalo ng'alaba. Ebigambo bino ne bikutuuseera wano Bubukedde ku muggukiro n'akulaga nti wuno Paapa Francisco Mubereberye atabukidde abanyaga ebya Kongo abalowooza nti ali mu bya ddungulungu okubabuza mutegeere nti ebiri e Kongo abimanyi. Olutalo alumanyi lutambudde mu kagugulana kamaze emyaka 178 naye ebiri mu ggwanga erya Kongo agamba nti waliwo bakalusomba bano be baagala wabeereyo olutalo olutaggwa. Abasinga ne babiyita ebya Senkuyombereko mu bitundu eby'ekatende nti lwaki tebiggwa. Buli abitunulira n'abuuza nti olutaakome lw'olusinzira ku ngeri ki. Naye agamba nti bana beerubeero bamagulu meeru bano bakiva e Bulaaya tekiba kibi be bali emabega wa kino n'okusokaasoka olutalo lwongere okuseega. Kale bino ebigambo ebireeteddwa Francisco Papa yakuŋŋaanyiza abantu bukangera butwalo bwansiri ne bawuliriza engeri gy'atambira era y'omutambizi omukulu n'ayogera ebyo. Kakati wano munda ne bakuleetera wuno omwana omuwala wuno kabiri kannage balungi nsiiti wuno mulima nsiisa mulungi lwondo wuno aleeteddwa n'agamba nti kiki ondese ekirala nesisubwa motoka za mpaka ayogerwako yaani abuuziddwa omulimu gwakolako ye nti musomi wa maapu wa Ponsiano Lwakataka nti munnange mukama we nandibadde ng'ali eri mu kawome kumeere nti naye yasigadde gy'ali era obuntu bulamu abukuumye afa kijaasi mu ngeri eyo gyakolamu emirimu gye. Kale bibino ebireeteddwa ku nsonga eyo omwana omuwala akagoye yeesize keesiige langi ya kyenvu era kirabika enfaanana ye kyekibiina kyawagira. Kale ne bireetebwa biibyo kati wano mulala ne bakulaga nti abasajja babano banyize munnaabwe ne bamunyiga ne badda ne mukati ne beeyogoma bamukutte kabiri ne bamukunguza yabadde abbye ekibannaye kino engeri gye bamukuttemu ng'eswaza bulala wuno ng'alaajana akuba akaaba agakayeeke agamba nti banange mundeke munkutte bubi nti obubi bwe buliwa. Kale tunaabiwuliza bwe tunaakutuusa eri mu bakulu batunulire ensonga eyo. Akati ono gye bamutwala yonna bateekeddwa okuba nga bamutwala wa mulamuzi agende mu ssabo ly'obwenkanya bufunguse tuulweko omukulu abeeko engeri gy'ateekako kiwolongojjo olwalamule nti asibwe oba aliyo bwakamulu. Kale ebigambo byebyo ne bakulaga olutalo luli olwa Sabrina's Pub ne we lutuuse. Ensonga eziri mu Bukedde nga nnyingi naye ne mu byemizannyo bakuleetedde engeri babirye ow'okubaka bwali awazibwa ennyo ku nsonga z'ensimbi ezoogerwako. Somako wano mu Bukedde ojja kulaba ensonga nga bwe zizze okuggumira. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty. Tofune Ugachick sumakaya sana. Ugachick sumekaya woma. Ugachick kasofune tuta. Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Bannange tebinnaggwa kakati amagezi majje ku bugenyi. Bibino ebireeteddwa wano mu bwino akuleetedde engeri gy'okuba omulambo akaama ne gw'okuwa obugagga n'emikisa. Banna bibino ebireeteddwa mu bwino n'engeri gye basaakiriza olutalo ate okuliza omunafu. Ebigambo bibino Nabukera yaani ow'ekizimbe ekikyusiza Kampala enfaanana akolera munene Jim State House. Ebibuuzo bingi naye by'okuddamu biyinza okuba nga bye bitono. Kakati engeri olutalo lw'e Congo gye luyinza okutwala Museveni ani ayogedde bino? Ani abitunulidde? Ani abisonzeeko olugalo luno lufaanana akafumbi akakulaga nti envuba egwa wano oba egwa wali oba kale samba empala wazito otera ofulume. Kale ne bakulaga ebitiisa ku ddiiru n'engeri gye bakutuje n'engeri gye baagala okukutula Kagame n'engeri gye baagala okumujja mu ntebe bufunguse ey'obukulembeze bw'eggwanga eryo. Akati bibino ebireeteddwa mbu lwaki mugenda kutandika okugula abaana. Ebigambo bibino ebitiisa ku nnyonyi musonso etwalidde eri mu ggwanga erya Ukraine okulaba ng'olutalo lwongera okutaayizibwa. Kale ebigambo bingi kyenva nebaza abasudde kuno empuliirwa okutuuliriza Kizanye Nelson eyo mu bitundu eby'embalala kuoli otuuliriza Edi KCM Dubai naawe kuoli otuuliriza n'okulaba ebigenda maaso. Twagala nnyo okubeebaza Matia Luimana Lugoba Alex Kitonsa okuva mu DT Solar CCTV kamera weebale nnyo okusula kuno empuliirwa ate n'owuliriza na bino. Banange mukkirize nti ekigobero kikira obugenyi nagiridde Agempapula laba bwe mbasangiriza ate nga muli balungi nnyo. Kale obudde bwebwo kamberekereze nga akadde tekannaba kusobola kubanga bwe bunaasukka wana ate tuyinza okudda mu by'okuwoza ti lwaki wayagadde okufuuka ebboota basajja sazze kuyigga mu bisule kemmaze okufuna kenfunye kakaluma omuluumu. Obwomi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda.